بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kusooka tendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo amajjuvu era mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kino kyatuwadde okuŋŋaanirako mu kifo kino ekyekitiibwa ku nsonga y'ekitiibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenna abazze wano yaboogerako n'agamba nti abantu tebasobola kukuŋŋaana nga bakuŋŋaanidde mu nyumba ya Allah, nga bejjukanya amateeka ga Allah, bejjukanya Qur'ani, bejjukanya ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala assa mu kifo muba mutudde nazalat alaihim almalaika au nazalat alaihim as-sakina wa haffatuhum almalaika, mwenna ne mwetooloolwa bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okubanga tobalaba naye ate bo bakulaba. Weesimye okuba nti olwaleero luno oli omu ku bantu abagenda okwanjulwa mu maaso ga Allah nti yatudde okuva obudde bwe buti era yafulumya obudde bwe buti. Isawo jajjeegomba yawma alqiyama, Allah gamba nti mbassaako obutebenkevu nendeeta amalayika ne batuula we muli, wa dhakarahum Allahu fi man indah. Si ekyo kyokka, Allah subhanahu wa ta'ala n'abenyumirizaamu ng'aboogerako eri bamalayika abali waggulu. Mutunuli abaddu bange abo abatudde mu kifo ekyo, kyekyo batuuzizaawo si kirala, banoonya kukumanya, banoonya makubo gabayingiza jjana namakubo gabataasa muliro. Olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala abawe ekyo kyemumusuubiramu, ate era n'abataasa ekyo kyemumutya. Tusaba Allah atuukirize enniya zaffe zibe nnungi mu kutuula kwe tutudde wano. Era nnyongera okwebaza Allah okuntunuzaako mu byenyi byammwe bitemagana ekitangala ky'obukkiriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyiza mu kifo kino, atukuŋŋaanyiza ne mu firdausi al-aala. Omusomo gwe tugenda okwogerako, omusomo gwa bulijjo, naye gukoona kwemu ku nsonga esinga okuba enzibu ennyo mu bantu. Omusomo gukwatagana na neeyisa nnungi, neeyisa ennungi, naye ekigambo kigazi, kiyinza okuntwalira obudde okukinnyonnyola. Naye mu kweyisa obulungi kannondeyo ku bantu betwandibadde tussaako ennyo ebirowoozo mu neeyisa yaffe. Tetujja kwogera ku bonna, kubanga obusiraamu butulagira okweyisa obulungi ku buli kintu kyonna. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, inna Allaha kataba al-ihsanu ala kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala yalalika n'alagira okweyisa obulungi ku buli kintu kyonna. faidha qataltum fa ahsinu alqitla, bwobanga ekintu bakulagira okukitta era bakulagira okitte mu nzite eki. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, ne bwe kuba kusala nakugezaawo kulaba nga olongoosa ensala weyise bulungi era ekisolo kyosala.
nakuwa amagezi sallallahu alaihi wasallam waliyuhiddu ahadukum shafarata kyandibadde kirungi omuntu awagale ekiso kye kibenga kyoki waliyurih dhabihata omuze mangu ensolo gyosala sigisala ebuukebuukawo mu bbanga bwetyo la eteba ihsan katukubirizibwa okweyisa obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala. awalan Allah yasooka eneyisa yeryetani Allah subhanahu wa ta'ala kitegerekeka enkolaganayo ni Allah subhanahu wa ta'ala yetekeddwa okusooka okutunuulirwa. bwe tuba tugimaliriza ne tudda ku nkolaganayo n'ebitonde bya Allah ebisigaddewo byonna, kamba ekyokulabirako bitono. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga ti waliwo omukyala Allah yamuyingiza omuliro. lwaki? dakhalat imra'at annara fi hirra, waliwo omukyala Allah yamuyingiza omuliro naye lwakapa. lwaki? habasatiha, yakwata kapa nagisiba wagisibidde. la hiya at'amatiha, tagiwadde byakulya naye agisibidde wagisibidde paka lweyakolaki? lweyafa. Allah nasunguwalira omukyalo oyo okweyisa obubi eri ekitonde ekyo Allah kyeyatonda. ate omulala nayingira ejjana bisababikal, omulala Allah yamuyingiza ejjana lwakweyisa bulungi eri ekitonde ekiyitibwa mbwa. ekyafa ekimukiwulira nnyo bakibanyumiza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeza ku mukyala eyalumwa ennyota, bw'aba atambula nasinkana awaali oluzzi, nakka nasena amazzi naganywa. bw'amala okunywa amazzi agenda okuvayo bwati, nalaba embwa nga yaakulu thara min al-atash, embwa eri ettosi olw'ennyota. nange ekizibu kino nange kyembaddemu ekyokuba nga noonya amazzi, n'ekitonde kino nakyo kyagala kunywa amazzi. kyeyakola najjamu engatto ye nakka wansi nasena amazzi nawa embwa. embwa neyebaza Allah okutonda omuntu omulungi alina omutima omulungi. Allah neyebaza omukyalo oyo olw'ekikola kyeyakola. okwebaza kwa Allah kutegeeza kuyingiza jjana. kitegerekeka? bwekibanga Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okweyisa obulungi ku bintu byonna, ebisolo biki byonna byola mu duniya, otekeddwa okweyisa obulungi. okimanyi nti oyinza okuba nga osaala osiiba naye ekisolo mu bisolo nekikulemesa okuyingira ejjana. kitegerekeka? ngaekikulemeseza ejjana walina enneeyisa etaali nungi ku kitonde kya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu yali mu Madina. ensolo eyitibwa engamiya fenna tugirwe bulungi. kyekisolo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nti afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, nemmwe temulaba ngeri gye twatondamu engamiya. Allah subhanahu wa ta'ala yakibuuza, temulaba ngeri gye twatondamu kisolo ekyo. engamiya kisolo kinene, naye ati Allah subhanahu wa ta'ala yakiwa kiina ebitende ebyenjawulo. obunene bwakyo Allah yakifuula nga kigonvu, n'omwana yavula asobola okuwalula omuguwa nekitambula, naye ate nga kyagambye kutabuka teri asobola kusemberawo nga yatabuse. era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti engamiya bwetabukanga bwetyo okusala kwayo jje kuba mafumu. kitegerekeka? bweba etabuse oba tukyasobola gisemberera gisala, okugitta mukube mafumu mulye. kitegereke? nsolo nyangu. kati olunaku lumu ensolo etabuka mu Madina edduka. basahaba bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti al-ibil al-ibil ya Rasulallah, duka engamiya yiyo yatabuse dda. Nabbi yayimirira sallallahu alaihi wasallam. bwayimirira engamiya nejja
neddira omumwa gwayo negussa kukutu kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi nasirikirira nawuliriza, bwe yamala netambula naye yali ekulukusa amaziga. Mwali mulabyeko ente nga ekulukusa amaziga oba ekisolo kyonna. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam engamiya bwetambula bweti nabuuza nti man sahibu hadha al-ibil, engamiya eno yani? Musiraamu omu neyesuulayo nagamba nti engamiya eyange. Namugamba nti eva kuloopa. Ogikozesa emirimu mingi, bwekituuka ekiseera ekyokulya nogiwa obumere butono, ogirumya enjala, ogirumya ennyonta. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akyava agamba ittaqu llaha fi hadhihi albahaimi almu'jama, mutye Allah ku bisolo byemulabanga ebitoogera. Irkabuha saliha wakuluha saliha, mubyebagale nga biri mu mbeera nnungi. Bweba etuusa essaawa ey'okukirya era mukirye nga kiri muki, enneeyisa ennungi tekoma ku bantu banno. Kitegerekeka n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubanga tweyisa ki bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omusiraamu buli lwoba nti ogabidde ekintu kyonna ekirina ekibumba nekibanga olina kyokigabiridde, oba okoze sadaka ewa Allah, oba okoze eki neeyisa ennungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalaba omu ku basiraamu ng'awagala ekiso agenda kusala mbuzi, embuzi eri awe mutunuulidde naga ya hadha taqillah aturidu an tumitaha mautatain, lwaki wagala gitta emirundi ebiri? Golooza wagala ekiso temanyi byogenda kukola? Lwaki tewawagadde ekiso nga tonna gireeta wano ogenda gisala? wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali kyanjawulo nnyo ng'alumirirwa ebitonde bya Allah subhanahu byonna alaihi salatu wassalam. Kakati bwe kibanga okweyisa obulungi okubirizibwa eri ebintu biri kikyuse, ate eri muntu munno kyandibadde kitya? Okweyisa obulungi eri ki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njagala baleetera kimu ku kyafaayo, oluvanyuma tuyingire butereevu kyengenda okusomesa, naye nga nakyo kiri ku nkolagana ki nungi. Bamugamba nti ya Rasulallah, tulina wali omukyala, naye omukyala oyo innaha sawama wa innaha qawama. Mukyala alina ebitendo bibiri, sawama ate qawama. Sawama kitegeeza kyala musiibi, tayitwako kisiibo kyonna. Omuntu ayitibwa sawama teri kisiibo kiba kimuyitako, ava ku kino ekyaffe kyetusiiba ekya Ramadhani nayongerako ebirala. Musiibi wa Mande, Lwakuna, Naku Njeru, kyala musiibi. Ate qawama mukyala akola ki? Ayimirira. Okuyimirira wano tategeeza kuyimirira nga alaba mupiira, tegerekeka, tayimirira mu bibanda, wabula ayimirira musaaze nnyo. Ghaira annaha, ayina ekizibu kimu ya Rasulallah. Ekizibu kyalina, talina nkolagana na miriraano. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha, ayisa bubiki, talina nkolagana nnungi na miriraano. Omanyi Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba? Yagamba hiya fi nnar
kubisiibo byasiiba nesola zasala yagamba wa muliro. Lwaki tosobola kugamba nti oyina enkolagana ennungi ne Allah subhanahu wa ta'ala ng'enkolagana yombi n'abantu bowangala nabo? oba olimba antum shuhadau llahi fi l ard, mwe bajulizi ba Allah basookerwako muno munsi. okitegedde kikolaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atwala nnyo obujulizi bw'abantu bano bakwogerako banaba ng'ovudde mu duniya. Omusajja abadde mulungi, mukyala abadde mulungi, mukyala abadde akola bwati, byemutamanyi Allah asobola bibikkirira n'amusonyiyira ddala, naye n'atwala bimukoze eki. Kakati ebitendo bye bimu ebyo sawama qawama. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali awadde mukyala we talaka, mumanyi omukyala gwe yali awadde ku talaka? Nabbi alina omukyala gwe yali awadde talaka ayitibwa Hafsa muwala wa Umar radiyallahu ta'ala anhum jamia. Yamuwaki bwamala okumuwa talaka ku ssaawa eyo Jibrilu najja n'amugamba nti ya Rasulallah innaha zawjatuka fil janna, oyo gwotadde mukyalo wa mujjana. Innaha sawama wa innaha qawama. Mukyala akola ki? Asiiba. Mukyala asaala nnyo, tebamuta oyo. Mukitegedde? Oyo ayogeddwako ebitende ebyo nabbi agamba muliro. Omu ayogeddwako ebitende ebyo n'agamba muki? Wegendereze ekigambo ekikwatagana n'empisa, ekigambo ekikwatagana n'empisa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti empisa ennungi zituusa omuntu ku ddaala ery'omuntu omusiibi, ery'omuntu ayimirira ekiro nga tawummula, ery'omuntu asiiba ebbanga lyonna nga talyamu. Mpisa nnungi nga zikutuusiza ku ddaala eryo. Empisa ennungi zikutuusa kuki? Ku darajati saim alqaim. Kati mu bantu betukubirizibwa okuyisa obulungi mwe muli ab'eŋŋanda, mwe muli abaki kiri tukireetedde ku kifaananyi kyawamu. Naye kati silatu rahim, okuyunga ki? Fenna batudde wano illa man rahima rabbi, kujjako oyo Allah gwaba asaasidde. Kizibu okusanga nga abooluganda mwenna muli mia kikumi ku kikumi, naye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikola mu bugenderevu. Tegerekeka yakikola muki? Okubanga olina okulwanagana n'olutalo lw'okuyunga kye bayita oluganda. Okusooka kwa byonna, kasooke mbaweeyo emigaso egiri mu kuyunga ki? Mu bufunze. Okuyunga oluganda kyetutegeeza n'okuyunga kyeki? Kwe kuyisa obulungi abaki? Abantu ab'eŋŋanda obayisa obulungi. Era tujja kutunuulira, tujja kunokola ebintu bitonotono kubanga akadde tulina kaki katono insha Allahu ta'ala. Kujimu ku migaso Allah subhanahu wa ta'ala n'empeera ze yassa mu kuyunga oluganda, silatu rahim sabab lidukhulika aljanna, yemu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwajja okusinziira okuyingiza ejjana. Yemu ku nsonga ekuyingiza ki? Mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yassaako empeera nga bw'oba okolaganye nabo bulungi,
yassa ku bantu ba mirundi ebiri naye nga ate bonna bazibu segerekeka yassa ku beŋŋanda nassa ne ku mirirano empeera emirirano neki byonna bizibu. Kakati Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadith eva ku Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Islamu yajja n'abuuza Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba amunnyonnyole mulimu ki gwayinza okukola omwangu oguyinza okubanga Allah asinziira ku ggo n'amuyingiza ejjana ate n'abanga amwesambya ki omuliro. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugamba nti ta'budu Allah la tushrik bihi shay'a, gwe kasinza Allah tomugatta ku kirala kyonna. Ekyokubiri saala, ekyokusatu oweeki, ekyokuna watasilu rahim, oyunge ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yomu natugamba hadithi ya Abdullah ibn Salam, ya ayyuha nnasu afshu salam, musasanye ki ani atugamba ekigambo ekyo, afshu salam, musasanye salamu wakati wa wa at'imu at-ta'ama, lisane ku ki tuva kulya mmere alhamdulillah, byenne yatadde mutusaba Allah musasula obulungi ku dunia ne ku akhira. Wasilu al-arham, muyunge neki, wasallu bil-layli wan-nasu niyam, saleke ekironga abantu bonna bebase, tadkhulu al-jannata bis-salam, mujja kuyingira ejjana mu mirembe, mujja kuyingira ki ejjana mu mirembe, bwatugamba Nabi Muhammad. Era Nabi sallallahu alaihi wasallam anti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaslu rahima, kubanga okkiriza Allah ng'okkiriza nti eriyo n'olunaku lw'enkya, yunga oluganda. Kyaita okuyunga kyeki? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba laisa alwasil bilmukafir, gwe bawaita omuntu ayunga oluganda so naasasula. Kitegerekeka? Alwasil omuntu gwe bayita nti ayunga oluganda, alina enkolagana ennungi n'oluganda, antasila man qata'aka, akuvumye bwolina okukola ki, bwolina okweyisizaako bulungi. Sajja gwe wantama, okitegedde, omuyinako oluganda naye yagamba ekisajja gwe wantama. Obusiraamu bugamba longoosa kuba yagambye ekigambo ekyo, mukitegedde. Abantu abasinga obungi illa man rahima rabbi, kujjako Allah babasaasidde. Bwofuna muganda wo yenna nakuvuma n'omwesaako olunaku lumu 2 3 wanti oyo namuta lillah, namuta la hawla wala quwwata, omuta otya lillah. Tomanyi kyebayita kuyunga luganda? Sahaba omu yatuukirira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namugamba nti ya Rasulallah, inna li qaraba, ninaki abooluganda, mbakolera ebirungi naye wallahi bo bankolera bibi. Ngezaako okussaawo enkolagana wakati wange nabe ennungi naye bo bakola ki, banneekutulako, tebanjagaliza kalungi. Mbawe ebirungi bo tebalina
nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti bwe kibanga ddala kyogera bwe kiri nga bo bakola ki bakola bibi ekibayita okuyunga oluganda kati okitegedde ekibayita okukola ki ekyokubiri gwe kyobakolera bo kyebakuddiza oyongera bayiira lunyata lwa muliro ate nkukakasa nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba Allah ajja kusigala naawe ebbanga lyonna wala yazaalu alaika min Allahi dhahira. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumala ebbanga ngaakufuula nga gwowa waggulu akuvumye gula kilo ya sukaali ogimutwalire kitegedde kibaita okuyunga akuvumye gula kilo yenyama evuddewa omusajja ono ajagaza ati gwegiseeyo obuguminkiriza obwoba nabwo n'obulumi obwoyitamu nga bakola ebyo byonna babikola n'oguminkiriza ekyo kyekikwongera amadaali wa Allah kyekikufuula owa waggulu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba hadith ibn Abbas wa kullu rahim atiyatun yawm al-qiyamah, buli luganda lwakujja ku nnaku lw'enkomerero amaama sahibiha nga lwe lukulembedde tashhadu lahu bisilah, ngaoluganda lukuwaako obujulizi ti ono simuyinaako butawaana yali akola ki inkana wasalaha wa alayhi biqati'a inkana qata'aha, naluga nti awo yali tamu byakuyunga luganda nkukakasa tojja kuyitawo ngaoluganda lukoze eki ekiri mu kuyunga oluganda. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, oli yenna awulira nga kyalimusanyusiza Allah okugaziriza mu rizkiyo, wa yunsa lahu fi athari, ni Allah subhanahu wa ta'ala okubanga hadisi endega nti okubanga Allah yongera ku buwangazi bwo, wekwate ku kintu kimu falyaslu rahima, gweyunga ki okuyunga oluganda yemu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira okwongera mu rizikiyo, bali bakolimira ngeno Allah yongera kusumulula, okitegedde nga Allah subhanahu wa ta'ala yongera mu buwangazi bwo. Yandibadde emyaka 10 nowangala emeka 15 amanyi bannyonnyola ki Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyali ategeeza mu kwongera mu buwangazi bwo, bigambo bingi biwerako, naye ekyokwongera buwangazi ewa Allah tekiri wala nakyasobola okukikola, naye nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala assa baraka mu buwangazi bwo. Assa ki atya mukussa baraka jassa mu buwangazi bwo, kwe kubanga akuwangaza ku duniya emyaka 3 naye nga emirimu gyokoze gikolwa abantu abawangadde emyaka 1000 mu myaka 3 nga gabadde ga mugaso, nga Allah akuteredde baraka muki twandibadde tukigaziya naye akadde.
silatu rahim afdalu lakhlaq, okuyunga oluganda zempisa ezikyasinga okubeeza waggulu. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, sahaba yitibwa Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, agamba nti laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasisinkana omubaka. Bwasisinkana omubaka, nabbi nankwata ku mukono nga bwonakwata ku mukwano gwo ne batambula. Bwe batambula, nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya, wandyagadde nkubuulire ku mpisa ezikyasinga okubeeza waggulu ennyo mu bantu b'edduniya eno. Mulowooza yandizeemu ki? Tabyagala bwoba gwe okola ki? Yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam empisa ezikyasinga okuba ennungi yamugamba tasilu man qata'aka, kwe kuyunga oyo akwekutuddeko, okuyunga oyo akoze eki, wa tu'ti man haramaka, n'okuwa omuntu akumye. Uqba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sahaba ono nti wandyagadde nkubuulire ku mpisa ezikyasinga okubeeza waggulu ku bantu b'edduniya eno ne ku akhira. Omuntu alijja ku nkomerero nga yasinga abantu bonna, ne ku duniya nga yasinga abantu bonna okuba mu ddaalira waggulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba, sahaba yaddamu nti bambuulire mbategeere. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam, ekisooka ye muntu ayunga omuntu amwekutuddeko. Ekyokubiri, wa tu'ti man haramaka, okuwa omuntu akoze eki, si byangu nno byonna. Okusanga munno ng'abadde akutta kasente, okitegedde, nonga munna nyamba mpayo mutwalo gumwawo, naka nina ebizibu bingi musiraamu wandindese, okitegedde. Abadde yakatambula wano nawali ne bazimubbako, nagamba musiraamu mpayo ebbiri nzire yeeka. Osobola omuwa ebbiri nga yakumye. Si kyangu. Naye obusiraamu bugamba antu'tiya man haramaka, eyakumye kolaki, gwe muwe. Wa ta'fu amman zalamaka, n'okusonyiwa omuntu aba akulyaza amanyisa. Nagamba sallallahu alaihi wasallam, waman arada an yumadda lahu fi umri, oli bwaba ayagala okubanga Allah mugaziriza mu buwangazi bwe, wa yabsuta fi rizqi, kugazirize mu riziki yo, falyasil dha rahimi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti genda mu maaso n'okuyunga abaki. Silatu rahim tuthmiru al-amwal, okuyunga oluganda tuthmiru al-amwal, kiyinjiwaza ki, emaali. Wa ta'muru ad-diyar, nekireeta n'enkulaakulana mu kitundu. Kireeta ki? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba silatu rahim wa husnul jiwar, okuyunga oluganda n'emirirano emirungi oba empisa ennungi, ya'murani diyar, kintu ebireeta enkulaakulana. Wa yazidani fil a'mar, nebyongera ku buwangazi bw'omuddu. Omuntu
inna qatia arrahim la yadkhulu ljanna, akutula oluganda si wakuyingira ki. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti la yadkhulu ljanna qati', si wakuyingira jjana omuntu akola ki. Era qati' arrahim la yuqbalu amaluhu. Mulaba nga tusaala musiiba noyinza okwesanga emirimu gyo tegyambuka, waliwo obuzibu obugiganya okugenda. Muwulirize hadithi eno Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyagamba, inna a'mala bani adam tu'radu kulla khamis laylat al-jum'a. Emirimu gy'abaddu gyonna gyanjulwa mu maaso ga Allah buli lwakumeka, buli lwakuna mu kiro ky'ejjuma. Fala yaqbalu amala qati' rahim, Allah takkiriza mirimu gyaki, gya muntu akutula ki. Tolaba otawaana ngaosaala osiiba okola ki, naye ngaokyalina emitawaana neki n'abooluganda. Basemu katukoneko ku nsonga ntonotono ezireetera enkolagana ennungi n'ab'eŋŋanda. Tuzikoneko mu bufunze. Ensonga esookera ddala ereetera abantu okuba nga tebayunga ŋŋanda, aljahal, obutamanya. Singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kuyunga eŋŋanda, teri muntu yandibadde yetantala kukutulawo oluganda. Naye obutamanya buleeta ekizibu ekyo. Ekyokubiri, dhaafu ddiini. Eddiini buli lweba ennafu era ekikola ereeta okukutulawo ki. Ekyokusatu, alkibur, okukola ki, oba tajja alekeyo, takabbulu eyo tegere, aye nga kirwadde kibi nnyo. Buseera emu oyinza okuba nga mugagga, kati ono amwekutuddeko muki, naga oba agende abadde anyamba ki, okitegedde, agende nze mbadde muwano muwa wano, naye esaati gyayambadde nze nagimugulira. Abantu abanaku n'okwewa, okitegedde. Kati alkibur, buli oba ne takabbur ekuleetera okukutula eki. Ensonga endala, attaqlidu lilwalidaini. Wasanga kitaawo ne maamawo tebakolagana na gundi, taatawo we gundi, naawe n'omukyawa nga omukyayidde ku bazadde bo. Taata oyo taata wange yafa nga takolagana naye, nange sisobola kulinnyawo we. Ogoberera baki? Ebyo ebimu kubireeta okukutulawo ki, naali badde embigaziya naye obudde baganda. Ensonga endala ereeta okukutulawo oluganda, al-itaabu shadid, okunenya okususse. Okunenya okususse kikyotegeeza n'okunenya okususse. Munaba yakatuuka bwati azze okukyalira avudde mu kyalo, avudde waze, oba kyekikuleese leero, nensonga ekuleese enkulu. Tonnawuliriza ki kyaggamba. Okunenya okususse mu b'eŋŋanda kibi nnyo, kireetera okukutula ki. Awaayi buli lwogende wooyo akwogerera sikyagendayo, kitegedde. Al-itaabu shadid, okunenya okukoza eki, okususse, kuleetera okukutulawo.
ensonga endala ashuhu walbukhul, obukodo nobuleeta ki, ekyo ndoza tekyetaaga kunyonyola nnyo. Obukodo nobuleeta okukutula ki, oluganda omulaba mu butuufu mwetaavu naye allah akuwadde alina kakuwadde, kwatayo akantu omuwe. Tegerekeka abantu abasinga obungi ojja mumusanga nga alina enkolagana nungi n'abantu abatali baŋŋanda, naye bwe kituuka ku beŋŋanda nga nfu. Kitegerekeka kati toyinza tulimba nti enkolagana nabali ntuufu nnyo ngaeyawano ki nfu, tekisoboka. Ensonga endala qillatu lihtimamu bizair, obutafaayo nnyo ku muntu ono azze kukyalira. Omanye omuntu waba akukyalidde alaba ensanyuka, okitegedde, nagundi yabadde musanyufu, nebayo okukyalira omuntu nakulaba nga ono ndabika mutadde mubuzibu. Okiraba obutafaayo ku muntu azze kukyalira, azze okukyalira nosigala oba obadde ku whatsapp nosigala nga okyakolaki, twafuna zino essimu alhamdulillah, oweereza banno babbali, oli ku facebook, muli mutya, mbadde simanyi nti otuuse n'okutuuka, mujebali bali batya be balungi, tuula nodda kuki qillatu lihtimam, tofuddeeyo ku muntu azze kukyalira. Bweba tumufuddeeko wallahi talidda, agambe wooyo oba okoze eki. Taakhiru qismati almirath, okulwawo okugaba emaali y'obusika, nakyo kyekimu okukireeta okukutulawo eŋŋanda. Okitegedde, okulwawo okugaba emaali yaki y'obusika. Era ojja kusanga nga amaka mangi nnyo ekibatabudde emaali ya busika. Omuzadde bambi yagenda yabakolera emaali agireseewo, naye ate alese abaana bali mu tabu battiŋŋana. Naye nga ki ekibattiŋŋanya? Ontayagala kubuuza oli, otayagala kubuuza oli, lwaki? Singa mwakikolerawo ngaobusiraamu bwabagamba temwandisanze buzibu, naye mujja abazadde abamu ne mukola ebiraamu ebitaliyo. Ekibanja ekyo kyonna tebanga yakola ki, olidda n'okigaba gwe. Osina essubi eridda ogaba ekibanja ekyo, ebintu bireke, gwe kati oli mubirala naye ate osigadde okyalamula ku duniya onoonyaki. Tegerekeka kati taakhiru qismat almirath, okulwawo okugaba emaali y'obusika. Allah ebintu yabirengera dda n'abibanyonyola, naye olwokuba tetwagala kutambulira ku byayagala era tusanga ki nani kuma TV mbalaba battingana bakubagana biki balwawo okukola ki, ate emaali eba yeetagisa omuntu ono nga yakafa egabwe, abantu baba bakyalimu ak'obuntu. Naye mumugamba tuligigaba eyo mu maaso ng'abantu bakuza, abamu bakoze eki. Ekyobusiraamu kyamala dda okutegerekeka, omwana ow'olunaku olumu kyafuna n'ow'emyaka 6 kyafuna. Kitegerekeka, omugabo gwe gusigalawo nga gumanyikiddwa. Naye ekintu ekisinza okuleeta enjawukana mu beŋŋanda biki kulwawo okukola ki, emaali y'obusika. Kansembyeyo nakino ndowooza, nisyan al aqarib fi da'wa, okwerabira abamu ku beŋŋanda ng'okoze emikolo
nobeerabira notabawa kaadi mukitegedde nofulumya kaadi gundi nomuwa gundi nomuwa gundi nomuwa ye nogamba oyajja kujja buzi sijja muwaki buli lwerabira abenga kyovola bagamba nti bwoba ofulumya lisi sooka wandika amanya gonna tegereka mu butuufu oyinza okubanga tobibadde nako nti toyagala jje kitegedde naye weerabidde naye naafuna amawulire tinzinde kandi nagifunye wagifunye nti kale nasirika naye bwalikola omukolo mu bantu bajja okusooka okwerabira kati okuta oluganda kuzze okwerabira benganda muki bannange bwoba osazeewo gaba kaadi bonna bawe kaadi bwoba osazeewo bonna bayita naki namumwa bayite oli abuze bakuwadde kaadi tiyampadde kaadi yampise buyisi kitegerekeka naye ffe bebatawa kaadi tunatuula waffe abantu baba nentondo nze tebampadde kaadi oba nangoberaawo sijja kugendayo akadde engeri gyekafunze tubadde tulina obbawa al umur al muina ala silati rahim ensonga ezisobola okutuyamba okuyunga okusobola okuyunga oluganda ezo inshallah katusuubize walibawo darisi endala tulizikonako inshallah taala nsaba allah subhanahu wataala atukuŋŋanyiza mu kifo kino olwaleero fenna atusonyiwe ensobi zaffe tusaba allah subhanahu wataala abalwadde bonna abali wano tusaba allah obawonye abalina obuzibu tukasaba malira obuzibu bwabwe abetaavu tukusaba malira obwetaavu bwabwe tukusaba allah subhanahu wataala oyongere emikisa ku kyalo kino tukusaba allah otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino tukusaba allah subhanahu wataala otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino tukusaba allah subhanahu wataala otonyese enkuba ennungi ku kyalo kino ya rabbal alamin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته